Hezbollah weere okuva mu November naye era balumbayo kati naye kirala bano babadde bateesa nabo abahamasi babalumbye ne babakuba babuuza ekibuuzo kimu ani aluleeta gwani ayogera jjayo omutwe otuwulire ye mu Isirayiri awago Kamala amawanga gagenda gabavaamu Bulaaya egenda bavaamu ndabyekaawo omukago European Union nga guvumirira ebyakoleddwa Spain yagambye nti Israel bagenda muteekako natti taddamu kuyisa byakwensa mu ggwanga lyabwe Bufaransa yogera birala egamba nti kubanga batuuse n'okugoba president wa Bufaransa ewaabwe bamugambye nti Pascal Nigrata akadde kano Canada erabika nga bavaamu Bungereza tebakyali nnyo ku line yemu oba ku footing yemu naye omuyisraeli agamba aizulu nze sifuddeeyo oba mwenna munvaamu kasita nyina backing America it is okay akati byebyo omanyi bagamba nti omuntu wa ndowooza katugambe bino obusungu bayina oyinza obuyita obusungu oba omutima gwe bayina oba gwava kuhitira ye yabanyiiza bannange yenna yanyiiza Abayisirayiri yandibadde abaleka eyanyiiza Abayisirayiri yandibadde abaleka oba yeetonde abasajja bakakkane naye bali mu kumalawo baneiba kati ekirala advantage gye balina nti ate neiba omu in fact si neiba mu mawanga gonna g'owulidde ge tukubuulira Isirayiri gaalinaanyi tewali ggwanga liyina busobozi kumutunuzaamu mudumu ng'ogyeko ebibinja tewali ggwanga liyina busobozi kumutunuzaamu mudumu y'ensonga lwaki abajooga nti n'agenda n'akuba e Syria talina kyasuubirayo n'agenda n'akuba Lebanon eyasuubirayo abayeekera abakambwe banaakasuka ajja kubaka kati omuntu alabika ali omu era gwe mulabyeko asobola omukyalenjinga ye Irani naye ate Irani naye talina waatandikira nga tamulumbye Irani ennumba zonna zabadde akola ku Isirayiri nga bamaze kumulumba bwe babeera tebamulumbye talumba kati kitegeeza nti Isirayiri talina mukuba ku mukono byabadde agenda maaso n'okuba nti akola asigadde abikola Netanyahu awago Kamala yazzeemu n'akigumiza n'agamba nti ye wendi buli agenda Israel wetuli buli agenda maaso n'okuba nti atuwolana tojja kukima naawe katutuuke kata bamaze okuba nti bayise meeting bagambye nti Gulf region at risk bakkiriza Gulf region bagambye nti eri ku bwerinde risk Ssaabaminisita gwe bayita Muhammad bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani ategeeza n'agamba nti bannange we need a collective response buli ali wano okumpi ne Isirayiri we need a collective response kyenna bagambye jjo naye bagamba nti bano bwe bali batebeekutte bonna ajja kuba malaho Isirayiri bano ajja kuba malaho bonna singa bali batebakoze kati ndowooza batandise okuzuukuka Ssaabaminisita wa Qatar ayise meeting Muhammad bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani agambye nti there must be a collective response to Israeli attack agambye abawanga g'Abawarabu mwenna mujje abakulembeze b'Abawarabu abayise abagambye nti tusooke mujje bannange tulabe there is a response that will happen from the region tulina okuliakitinga ngaffe era tulina okukikola and it should be now kati era tutegedde nti Abawarabu batandise okulaba bagenda kukola ki response is currently under consultation and discussion baagala okulaba tugenda kukola ki should we react militarily bagenda kukola ki bagambye nti response erina okujja naye bali mu kuteesa era bagenda kuteesa kata yabakulembedde bagamba nti enough is enough ku kyalo nabagambye nti kuliko omusajja alina ejjambiya akaalakaala nayo poliisi terinya ku kyalo poliisi ya America ku kyalo ekyo yakita abatuuze mufaafagane ne munnammwe kati nabakubidde ekifaananyi
nti kuba mwakafaananyi nga ku kyalo kuliko omusajja obwefujjo nga yafukamiza ekyalo kyonna nga tewali amunyega ayina ekijambiya oba emmundu atambula ku kyalo kyere Isirayiri bwali kati kata abadde talumbibwanga era nga yagamba tebinkwatako nze abalwana nga mbayita nga bateeseza ewange kati kata naye bamulumbyemukko n'agamba bwekityo bwe kiri kati agambye nti mujje tutandika okugira era bawogerezeganya newankubadde meeting tennabaawo Abarabu batandise okwogerezeganya ku ssimu zaabwe beekubira obusimu tukoze tutya okitegeera kyova batugambye nti response is currently under consultation and discussion bagezako okulaba tugenda kukola tutya with other partners kategamba tubannaye tukoze tutya banywanyi tukoze tutya okitegeera the entire Gulf region is at risk bwe tutabaako kye tugenda kukola bannange tuli kata yabirabye bulijjo bakuba banne n'agamba nti mulekerawo okulwana mujje tuteese nga bateeseza wuwe kati bulijjo enjumu batuula okuteesa Isirayiri ejukumyeko nayo omuliro gwe saaga n'ebigambo kati Ssaabaminisita agambye nti they are hoping for something meaningful that deters Isirayiri from continuing this bullying. Twagala tulabe kiki kye tugenda okukola mu busobozi bwaffe ekigenda okulemesa Isirayiri okukomya ebikolwa bino. Seka Muhammad bwagambye era agambye nti twagala Ssaabaminisita wa Isirayiri akwatibwe awozesebwe kyetwagala kino kirina okuggwa kakati ebyo Abarabu bagambye nti bali mu kulaba kye bagenda kukola naye omuntu obayinza okubuuza nti kati ayinza kukola ki era nange ngenda babuulira kye bayinza okukola ekitonotono kubanga tebayi military option eyinza okubaawo naye si yakati tesobola kubaawo kati awo tebannatuukawo bonna ogamba nti Abasaudi Abajordan Abasiriya Iraq bayinza okugattako Irani nti bakozese military option bakuba omusajja ekyo kiyinza okuba kyekyaliwona naye balina kye basobola okukola bwe babeera basazeewo ate era basobola okunyiga Omuyisirayiri olwakuba nti Omuyisirayiri tebasobola munyiga direct naye kyetulinze tulabe bagenda kuteesa batya era kiki bagenda okuba nti bakola naki kye basobola okukola kati kye basobola okukola kyekino ekiyinza okuba nti kisookera ddala Abawarabu bano kye bayinza okusooka okukola okomya ku Isirayiri kiina kubeera kino balina kukozesa ggwanga lya Saudi Arabia okusooka Saudi Arabia kata ne bwana akikulembera nga Saudi Arabia takiriimu nnyo tewali kigenda kukyuka Saudi Arabia mu byonna ebigenda maaso wano yayina kikulemberamu waliwo n'abamulumiriza nti effujjo likolebwa ku Palestine kusirika kwe okusirika kwa Saudi Arabia nti kukosa nnyo Palestine okusinga ekintu ekirala kyonna tewali ggwanga awo mu kitundu kya Middle East America lyasobola kuwuliriza okusinga Saudi Arabia kubanga akimanyi nti Saudi Arabia yeringa remote singa aba Saudi Arabia bakeera ku makya ne bateekawo embeera eri America si Isirayiri ono mulalu ku kyalo ayina ejjambiya ye mulalu tawuliriza kati balina kunoonya ategeera America bamugambe nti olina omulalu wo ate gwe oyogera naye tugenda kukola kino na kino singa tomugambako Bawarabu tugenda kukola kino na kino singa togamba ku Isirayiri balina kunyiga America enyiga Isirayiri ngoge mazima kubanga bo tebasobola kumunyiga ate bakimanyi nti nobakuba yali abakubyeko kirindi kati okunyiga Isirayiri option esooka ku mmeeza yaabwe mbagambe nti bagenda kutuula naye first option kunyiga mu America balina obusobozi obw'omunyiga mu ngeri ki okendeeza obungi bw'amafuta mu kwekalakazi ku balina okuteekawo basooke bakendeeza obungi bw'amafuta bonna ge batunda katale k'ensi yonna awo babeera babayina amawanga ago kusinga gasalawo okendeeza amafuta ge bateeka katale k'ensi yonna basobola okufukamiza ensi agamawanga g'enkubulira ag'Abawarabu naddala Isirayiri gakuba gakolako effujjo
option 1 tetumanyi oba egenda kubeera discussed mu meeting ekata gyayise kati option eyokubiri kubanga buli wakendeeza katale k'amafuta buli wakendeeza amafuta ge bateeka katale ensi ejja kufeesa munyiga Isirayiri indirectly. Option eyokubiri eri bweti nti America ayina a lot of military installations mu Middle East. Amawanga ago gonna bwe gakeerenca kata ayina base basirikale ba America gye bali Jordan, abasirikale gye bali Syria, Iraq gye bali aba America ne Saudi Arabia. Singa amawanga ago gekolamu omulimu ne gagamba nti enough is enough, please America fuga omulalu wo Isirayiri. Kati tukusaba mugambe akomye byonna byakola Gaza, if not bese zonna zoyina wano zitwale tikke ebintu byogenda. Ekya America takyagala, kyasinga obutayagala era kyasinga okutya. Singa America mumugamba nti tugenda kugoba mu region wano wonna tikke ebibyo byonna bitwale genda, tasobola kuvaawo. Akimanyi nti bwe mugobera bajja kuleeta omulasha. Ekyokubiri bwe mugobera n'avaawo bwe barambe bagala okuba Isirayiri ajja kuba talina buyambi. Kati olaba nti amawanga gano gayina obusobozi okwerwanako. Ntuvudde ku kya meeting eri egenda okutuula oba bwalabu engeri gye bali mu kudiscussinga n'okwebuuza tukole ki mbabuulire ebyo nti balina obusobozi singa babeera baagadde okontrolinga Isirayiri nga tebamukubye, singa babeera bakoze eki baagadde, singa bukyenkeera ne basalawo Isirayiri okumufuga, basobola okumufuga n'abeera waawo nga talina fujjo lyakola ku bantu. Embeera nga bwetambula kati ekinene ekiri nti tulinze ekigenda okuba nti kivaayo ekkata kata egambye nti ku luno tugenda kumunyiga, wagenda kubeera response egenda kubeera etya simanyi. Mabulidde zimu ku options zibayinza okukola ki okwata, wabula balina kikola nga bonna beegasse wamu, balina kikola bonna nga beegasse wamu nga basazeewo nti tukole kino ffenna. Singa baawukana tekijja kusoboka. Ataddeko Pale FM ekulira omuntu wa bulijjo webenya okuleka nti owuliriza ggwanga Isirayiri lifuuse yakayinja mu ngatto. Webale goberera akadde kano.